ebisobola okusobozesa ebigambo byakozesa bisobola okumatiza baba bigambi. Kati mu abalonzi ekintu ekyo kibalekedde. Ekyokubiri, tukoye abantu abajja ne batugamba nti ono naye bagamba nti ono mugenda okumulonda n'abafuukira ekizibu tasobola okulobinga okusaka, tasobola kubanga ayogera okumatiza, tasobola kubanga ategeera nsonga zibaluma, tasobola kwanja ensonga zammwe ezibaluma, tasegeera bajeti ya Uganda okulaba nga nammwe asobola okuba nga ateekawo embeera nammwe mbereko emufunira oba mpulikakanye bulungi. So stop voting out of excitement. Mujja kulonda abantu era mudde mukaabe. Leero nze basomesa busomesa. Mulonda omuntu alimu ak'obuntu. Abantu abasinga kase bafuna ku buyinza oba kase bafuna ku ssente baggwamu ak'obuntu. Musooke mwetegereze nti ng'oggyeko abantu abajja ne boogeranga ejjenje ne bakunkumuka bukunkumusi mu bigambo byabwe balina obwongo obuli extra, kubanga omukulembeze alina okuba nga akuyiyiza. Omukulembeze alina okuba nga mukulembeze asobola okuba nga gwe mugoberera. Alina okuba nga awa ekitiibwa abantu bakulembera okulaba nga afuna ekitiibwa kyayagala. Talina kuba nga atiibwa butiibwa. Alina okuba nga alina omukululo. Naye bino benjogera mubiwulira. Kubanga ekitambulizaako ensi yonna okutambula bakiyita politics. Buli kimu kyonna kirimu ebyobufuzi. Kambere ku radio wano wenkola, kakabere katale kammwe, taxi park, gwe naawe watambula mu luguudo, wonna waliwo ebyobufuzi. Ebyobufuzi bye bisobola okufuula eggwanga lyammwe ebbi oba eddungi. Kakati ebyobufuzi byonna bitambulira ku bukulembeze. Kasita mbeera n'abakulembeze abaagala eggwanga, abaagala abantu be bakulembera, abateekawo enkola ennungi, mu luzungu bazita zi policy, esobola okuyamba omuntu wa wansi, kiba kikola. Y'ensonga lwaki abantu abasinga mu bibuga bazibu nnyo okukulembera, kubanga be basinga okuwa omusolo. Naye bwe batunuulira omusolo gwe bawa nga tegubayambye, kiba kibakosa. Omukulembeze alina okutegeera ensako y'eggwanga eri etya. Omukulembeze alina okumanya abantu b'enkulembera benkanawa era baagala ki. Omukulembeze alina okuba omuwulize. So omufuzi akyukagana ku mukulembeze. Omufuzi bamutya buti. Omukulembeze akulembera abantu ng'ate abawa ekitiibwa. Kakati bwe manje ogedde ebigambo bino mwaba MP2B namwe ba MP abaliko namwe ba kansala namwe ba meya namwe ba chairman mutuyambe bw'oba ebintu ebyo tobituuke totutawaanya kujja kwesimbawo. Abamu beesimbawo kwagala funa mirimu, abamu baagala bitiibwa, naye ng'obukulembeze obw'okukulembera abantu batuukirize ebiruubirirwa by'abantu abasinga tebabiina. Wabula bajja buzi, baagala ssente, baagala kubba, baagala kukusa famire zaabwe. So tutunuulire nnyo bannaye twegendereze. Mbeegayiridde bantu bange. Mmanyi mwagala nnyo okufuna emyenge ne munywa, mmanyi mwagala nnyo olukumi. Mmanyi nnyo mugamba nono katumutume aliyeko. Bwe munaagenda ku nkola eyo naye katumutume aliyeko ate oli yakola ki? Mmwe abantu ba bulijjo nga mmwe family, nga mmwe ekyalo, nga mmwe district, nga mmwe ggwanga, bakulembeze ki bwe mulaba mwensa. That is very important. Si buli kiyenje mbu kijja kuvaayo mu kironde. Si buli gudomola nti kujja mu gulonde. Naye omuntu alina okuba n'ensa.
ne mulonda n'omuntu gwe mumanyi bulungi tine bwana banga agenze mu parliament talina kyajja kukola wadde naye mbu agenda alyeko bwe mutemamu n'embeera ezo agenda alyeko mugenda funa obuzibu mutandiko tukabiriranga buli kanaku kubanga mwagala ne gundi agenda alyeko abamu batuuka n'ekiseera nebeera ebigendererwa ebyabatuwala mu bukulembeze nze nakyegendereza njaganya mutunulire bano abantu abawagira abantu abamuno mu Uganda abasinga balina amabanja abaali babbi naye kati olwokuba baagala why kati kasasi wagire ono obubbi bwange bajja bujjayo so mwegendereze mulabe mwetegereze mulowooze ku ggwanga liri mu maaso so nze ndowooza kijja okubanga kitwala Uganda no mu maaso emmessage enegeredda mu bavubuka kubanga abavubuka abasinga mwagala nnyo ebintu by'omwenge mwagala nnyo ebintu by'obusente mwakopa empisa ez'abakadde bammwe gye munaakoma okwagala ebintu obuntuntu temugenda kumalako nansi mugenda kufuna ensi embi etagambibwa so mulekerawo okukyamuukirira nga mulonda abakulembeze mulekerawo okukyamuukirira abantu beegonza nnyo wano mu kujja olw'okuba ayagala bwa MP yeegonza olumbuwa kasamumuwa n'akyuka mwetegereze nnyo bantu kibe mulonda basobola obbawanga ssente basobola okuziikanga abantu bammwe buli kaseera buli pate mubalaba naye ng'ekikulu kiri nti baagala bukulembeze abamu manya sorry baagala bitiibwa si bakulembeze baagala bitiibwa tebagenda kubayamba era tujja kubonaabona nnyo nga tukyalonda abantu abataagala bannaabwe tujja kubonaabona nnyo nga tukyalonda abantu abalowooza nti balina okubaako bokka be balina okulya bokka baabwe bokka be balina okulya be balina okuba ne ssente be balina okuba n'obuyinza tujja kubonaabona nnyo so kati gwe buli omu akuleetera akapapula nti agamulonda sooka omukube mu ttooki avaawa ayimiridde atya rikodi ze ziri zitya mweweeyo obudde kale Genacof syrup keyambise kifuba senyiga arthritic cough allergies genda pharmacy oba drug shop ekuli okumpi Professor Patrick Ogwange yakolya Covidex yakakola ate bannaffe aba pain aid capsule abakyala bagenda mu nsonga zibaluma mukeyambise mbirizi zikuluma mugongo kuluma mutwe kuluma nyingo zikuluma weyambise pain aid capsule bantu bange nze Lubowa Kyemba muninde mu Sunday guide atakumira mpeera bankumire